Mama wa senatu notazika senga bwe yalinga nnyo ku nsi nolimba omukoya bula mbuye kyogwelekerooyo yabula yamama tibana ninga muli mwenna mwelise mwegolese tukambambe nadduka naddaira yaddauna mwita mama wono si mama yafuse samufunza baba sina musajja siwange era mujja wange si mujja wangi mama wo naye nabeera n'omukowe nga basula mu neeti emu toba mujja wange kyogamba neeti mubuuze wuuno oba nsula naye katwali mubana musajja omuyino ate mulina keyaleesi nnyo mubana abantu abafaanana kamwe ne musula owantu wafaanana bwe watyo mubaana abaana 8 9 babuuze baabo oba nsula naye abaana abadde bajja bafango naye mama omubulire obulimba ogambe ki babadde bafiirwanga abaana awo wakafiirawo omwana omu yali ekyali eri waafiirayo omwana n'amuzinga muligoye n'amusula mu ttooyi poliisi n'emumuggisaayo amagumba ne bagamunsa ne bamutwala ne bamusiba ku alimana yamalayo omwaka 8 ne batunda ettaka ne bakununula n'oddukayo n'ojja Bunnamwaya mwaka mulamba bano nga bamulambula ku poliisi era omwana n'afa mu mysterious conditions era n'otayogera oli n'atwala omulambo n'aguzika atugambye wano kukyalo baziika sebo kati gwe abaana bo benyini boozaala bwe bafa lwaki toziika abaana obo basitwangulinga akakaana kamu ke kanfa akaana akaali kato ne kafa azaala bikyono nga agende mu famire talina waatuza nayenjeza baawe nayenjeza abaana Tati amugezi mumuwale n'okuzaala. Alekerawo okuzaala. Azaale mugwalina okuzaalamu era nga bitegeerekeka naye towamba bantu. Abantu abalonda bali eri babonaabona emyaka gyonna. Omwana yaleka ali mu bbeedi, Emma ali mu bbeedi ye kati ali mu piso. Okiraba ekintu ng'ekyo kakati n'okubalya kakati omuntu ngoyo mukwe soko ninde kwa makatoni kakati kinyambye nganza ali mu kooti n'omuntu eyalemera mu nyumba zange kati ne bana abeera akayi kinyambye nnyo kuba balabye abanaalaba bajja kumanya nti abantu bano mbonyebonye nabo naye kati kigenda kumpa obwenkanya n'abe kooti bwe banaakiraba gyendi bajja kumanya nti nja kufuna obwenkanya naye nga mbonyebonye n'omukazi ono omukazi ono mbonyebonye naye obulamu era nsaba Katonda ansasira omukazi ono ndabe nga banviira wakati sinza na kwera abantu babeera na mirambo mu nyumba ne bagitwala nga sitegedde bajja kundeetera ebizo ensasula yaabwe okusasula asasula nayenza okusasula si kyekikulu kubanze namukoowa bikolwa byo namukoowa dda okunsasula sente zaisasula nze saagala sente njagala kuva mu nyumba kuba ennyumba eyo gyolaba ayinamu abantu atusulamu abantu 9 abantu 9 omwo asuzamu piki 2 afumbira muli mwe banaabira mwe booleza mwe bakolera buli kimu naye gwe balira abantu 9 musulamu piki musulamu sigiri watyanga ebintu ennyumba eyekutta omuliro ne bajja ate ngera yakwatako omuliro saa 9 ogw'ekiro ne baga temufumbira naye kati basuzamu piki 2 bafumbiramu basuzaamu amasigiri kati ndi mu bulabe ennyumba nejja kukwata omuliro ku bantu abo bandeetera ekizibu naye singa Katonda asaasire kooti kansabe Katonda asaasire kooti erabe ekituufu engobera abantu bano mu nyumba oyo mawanda ge bagoberera mbu mwami wakubiri oyo omukyala golabye amugoberera avudde era akayimbu yasuulawo abaana omukyala yamuwamba emyaka 7 yawamba amawanda emyaka 7 era oyo golabye maama w'amawanda ne mukyala w'amawanda be bavudde era akayinga bajja obbakwata stories ezo ne Katonda nange ansaasidde abantu ke bakirabe bamanye nti nange embonyebonyi basula mu ruumu eno esooka balina ruumu 2 balina ebisenge 4 balina ruumu eno esooka balina ne ruumu eno ey'okubiri ne basula kati ruumu ekola ekisenge n'eddiiro nekola ekisenge n'eddiiro ze ruumu 4 naye aziremeddemu ennyumba zange azisulamu ku kifuba si ku ddembe naye ku kifuba kuba sente aziteekako ku kifuba nze namuga saagala se naye alemedde mu nnyumba kifuba tasulamu nti tukwatagana asulamu kifuba okuziremera mu kifuba koolaba omukyalo naye Katonda ansaasidde kati n'ekifubutuse ewaabwe era akaayi kijja kwegatta ku kino kijja kumpa obwenkanya abalabi bajja kulaba nfune obwenkanya ndabe nga muwona byebyo amannya nze Joyce Namukasa
kakati kyatuleese twalaba butambi obwo ng'omwana namunoonya dda n'abula twamunoonya omwana n'abula omwana nga ye Ronald Mawanda bwe twalabye obutambi n'omuntu yennyini ne tumulaba nti ye Ronald ono yatubulako bannanga akatambi kano gwe kalina kakati naffe ne tujja nga tunoonya omwana waffe ne tumusanga nga bano bye bamukweka yasuula n'abaana yasuula abaana akatambi ako kaali koogera kulona nga landiroodi ng'ababanja mulemedde mu nju zange nze njagala munsasule muve mu nju zange era kwe twabirabira tugamba abange ate bano nga tubamanyi nga naffe twasangibwa tulanja naze maama w'abaana abaana babiri abaana taata wamazima nafa nogana omuziika Ronald naye nga yamanya ayinza mutamanyi saba Ronald luuno bwe lwatuuka ewange lwasanga abaana bange nga banyirira nga bibe birabika bulungi olukazi mwabikuza ekyejo namutwala ne bamusalako ebiri nasigala akakaala yalina ekibiri kye bwekiti omwana ne bamunzijako nemutandika nga omusuza ku sajja ne munono tuwayiriza bikinze sikimugadde waabo ngaate seerabira kyogomanya sikyenkola nkitegeera lwaki muwayiriza mukazi gwoli mukuusa nnyo Obuleyo dini gye wajijja wakulu. Ate dini wajasabira abantu nyine ekiddiini ekyo kyekirimu kyonna kyeweesa ani baawukana n'ono olegera n'abaana babiri abalimu omwali kati ali mu lubuto ekitawaazi nali muto eyali mu lubuto kitegeeza gye emyaka 7 gye bamaze nga tebakola ki tebalibo mukulu tetumanyi gyali kati ate ye oli agamba amuwona obuyambi abuyisaawo abuwani n'okumunoonya tumunoonyereza emyaka bamunoonyako ne bamufuna ye muntu mukulu bamunoonyako ne bamufuna musajja mukulu nedda sina kikolobero yali muntu mulamu nga bakiriwa muzeyi matovu bwe yafa yamanya nti yafa taatawe ate nza bamanya tebaziika bafu kale mubeere n'obulamu tulabe temujja kufa mukama nnyo nkugambye mukama yerekereza nono omukazi okuba nti ku ssaawa enamusanze ng'ofaanana bwoti ensinjitiro omukazi era naamiriza ensonga nga abantu bonna basiiba we bafuze bafukamire ne basomba ssente n'azimba amaka amatiriyabasuula olaba kati oli bwoti ensi egunju kubudde buno newabulizaamu manyanyirira alinga nabbanja nze omwana wange ebikolobero byokoze bimala mulemera mukadde bimala nawanda bute ebyokugagala bamugwambako byonna bimuwe akolere emyaka gimala abaana babakozesa abawe bamunyemunye yeggalidde mu kifo ky'okumira empeke nze ndaba afaanana bubigenda asaanamu vitamini C. obeera nakusanga ku piki njagala ogere abantu ya area yonna bakumanyi gye bakola emusana mwemusibidde mu nyumba teri mutafuluma tugende njagala mubere fair asem the devil
Emusana mubeera mu nyumba. Musibirawo, mupamirawo, leero mutafulumye wabweru n'abaana bonna. That is what they have said. Ebyo bigambo by'abantu ensinga bw'ogimanyi. Tiwali muntu waddembe okwogera kyayagala. Bw'aba akulinako ennugu ayogera kyayagala. Ennugu adda akunoonya. Ate kati bw'obongo tanyinaako azze nga alina ensonga gy'anywera etegeerekeka. Naye bwe beetegereeka n'enjogeramu naye tayagala tukkiriziganye. Kati omuntu afaanagana bw'atyo aba ayagala ki? Ozze ng'onnenya kituufu ky'onnenya. Ate bwe ngamba tuteeseganya ate tuyagala tuteese. Kati oba odamu. Naye situfu oleka omukazi we mu myaka 7. Olese omukazi we mu myaka 7 mulamu. Bizibu. Mawanda omukyalo yongera mabala bamu. Manyi babiri. Yakugamba bamu. Yagamba basatu. Tolese lubuto. Olubuto lwali lukompulenisika nga twagala genda musaayi. Omwagala nani? Wabyogera dde by'omusaayi ssebo wange. Era oyo omwana w'okusatu. Lwakumala genda Ye ekyo kirungi nnyo ssebo. Ate yasinga n'okufaanana akatwe bange. Kyamukisa mulungi. Yakola ki? Guno amufaanana. Lenda yakweyugulirako ssebo wange. Tamumanyi wa myaka 6. Tamumanyi. Tamumanyi. Sokulagire. Mumanyi n'okutega olubbobbo. naye kyabazima neewunyisa nnyo okufuna Wanda. kugeza ku musaayi. Kituufu tamumanyi. Tamumanyi. Yamufaanana ki? Akatwe. Yamufaanana n'amatu. Wangi? Omuwala. Muwala owakati. Omwetegereze. Kati osobola kugana? Yenna ambejjalena. Omulaba. Laba mutweyiwo. Olaba ne muzeeyi we yajja n'angamba wabula mwana muwala. Tuzaalidde ekifaananyi. Alaba mutweyiwo. Abaana bameka tebikwata emyaka gy'osuulidde. Bennyina y'abalala si babo singa. Oba olina 10 olina meka? Balina kigaba abalabiri. Gwekola sofi. Nze nali muwala muto nga ndatuka era bangi abaali banneegomba. Nawe leka. Twalibedde kukusembayo. Kati gwe bagambye nti ze nkunoonya kwagale twagalanye. Obuvunaanyizibwa bwo bw'abaana bwe bukunoonyesa eyeewoza omumba gwe bazikuba ekyo kimanyi. Nze ngenda kulabirira abaana. Bwe najja wano ku poliisi ne weeyamu okulabirira abaana bwe yadduka ono gw'olaba n'akomawo oba oyo omukyala. Kaakati nze byensanzeemu mwebusanze nga weefubutise. Byendabye by'obutabula byenjagala. Kunoonya paka ddi baali abanywa ate njagala miliyoni 10. Igwe nzaabona yali ayonga nzikuwe baabo kano kali kayonga ebyana byagala ngaaki oyo bwe yadde oyo n'atufutyankira abaana n'abafuula ekizibu ebyaffe twabitegeera abaana abafu abaali banyirira nga buli muntu abeegomba bakuliisa kali kali mu lubuto ako yali ayagala emanogambajozi ne mugenda ku mupiira Chelsea. Wanda kiki? Nze nali muwala muto n'otuusa mu nnaku ne mbulako n'omuntu agamba nti sorry mwami wange yali amaze okufa naye n'obeerawe n'okajjala ne weebaka kyabugazi katosobola nakwekuba mu mutima nazaalawo kati nsonyiwa byennaku nodda ne maama wo ne mwegota kyanga mukyalo nnyo nsonyiwa byennaku ogamba nti ku baana bange bennyina abasatu tozangako mwana ate eddembe ly'okuwasa balikujjako wafaayo nankani nafa tekyakutta akukwata ku mandiso muntu omulamu nomala emyaka 7 nga tolabye mukazi oba muntu naawe nga kiki tatawo naafa Ali kunazaala. ono bwavaako ng'oddako. Lwangi? Ono bwavaako tatawo yakaaba amaziga n'atugoba abasajja n'agenda nazaala bwavaako omusajja n'afuna pesa kinazimbaomwana naye situfu ngamba naye mukamwana olabako omutabani nga nagesimanyi omukazi ono gwobeera buli nnaku mu nyumba mubeera nkolayo ki
emyaka musanvu mulamba mwebaka mugalawo mwebakola nemwena mutufera tetuli baana kati afande nze kubuziza sokudamu mbibuzi mukola kino ono ate mbeera wooli muganda wange alina mukyala we ona abeera di kubeera muganda wo alina mukyala we ona abeera di tubeera muganda wo muganda wo oli muganda wawasa yawasono bano baluganda etufuuka waluganda kati gwe naleka mukazi we nagyeko tunulira omuwala omutonda tunulira ondaba bulungi emyaka ana mu kulaasi ogenda mu 5 mu biki omukazi ono mukyala akoze ebikolobero bingi titusobola kukkiriza lunaku kusigala namawanda wakiri nfiirawo ebbanga lyetumaze nga tukunoonya mawanda mbadde n'ekitaawo atuuse okufa ng'amaama we akaabye ekimala sisobola kulegera mukazi omusajja wuuno yatuuse okufa ono yatuuse ng'akaabira mawanda omusajja yafuna pesoni miliyoni nga 5 naga omwana wange wadde ajje naye omukazi yamukweka yali mukasenge wangi bakola batya otuula otya n'omukondo mubeera mu nju ntudde bwe nti nono nange mulabe abande nyenze abantu bagambye abeewa abeera akali nti abaana abajjako amagumba aleeta amagumba ennyama eba yalazeewa mwannyinaze afune obwenkanya asasulwe ennyumba yize mu mirembe kubanga bannange oyinza kubeera n'omuntu atereka abafu mu nju tekisoboka aye omulandiroodi n'atamanyi ne landiroodi n'atamanyi sisita kituyitiriddeko y'omukyala bambi baddeyo gye baliira abafu baabwe ffe tetuli abafu tetuseranga nako agenda atwala emirambo gye agiriire gy'agiriira